po jako akawuwo. Manufacturers, wholesalers and traders should open outlets in the various towns and business centers in the outskirts of the central business district. Oluvannyuma lw'okumalako omuggalo ogw'ennaku 42 ogwali gwassibwawo pulezidenti w'eggwanga lya TTU mu kaweefo kendeeza ku nsaasaana y'ekirwadde COVID-19 olunaku lw'eggulo lwonna bannayuganda basiibye beesunze okuwulira okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga nga balindirira balabe ki kyagenda okuzzaako. Mu kwogera kwe okwabadde kulindiriddwa buli omu omukulembeze yatagguludde ku muggalo omwabadde okukkiriza ababodaboda okuddamu okutikka omuntu omu emmotoka nanyini obutasussa abantu basatu ekikuubo ne kiggulwa wamu ne za kedi wakati mu kugoberera obukwakulizo obwabisiddwako ko n'ebirala. Borders are now allowed to move up to 1800 hours, that is 6 o'clock. Beyond 1800 hours, no border should be on the road. They are now allowed to carry one passenger at a time. Chikubo should open under the following conditions. All kiosks within the corridors of buildings should be removed for purposes of decongesting pathways. Olunaku olwaleero bannakampala bakedde kujja kuyingira kibuga kyokka bo abakolera mu kikuubo basanze ekikuubo kikyasibiddwa ne basoberwa kye bagamba nti beetaaga omukulembeze ayogere ne bannannyini bizimbe babaggulire oba obuyinza babakolere ekisoboka. Tugambire ku balandi roodi eseewe n'abasuubuzi bange bonna baganye okubaggulira bali wabweru wa bizimbe abagagga ebizimbe babyokyako olodingi n'abantu abalala bataddeko bbiri naye tumwe tukwegayidde owekiwa pulezidenti wamu ne prime minister otuyambe. N'abamu ku bagoba ba bodaboda balaze okusiima oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okubakkiriza okusitulayo omuntu omu nga bagamba nti babadde tebasuubirwa kuggulwawo kyokka bagamba nti essaawa ya kafyu yandibadde azongerayo wakiri lezituuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Ekyatunyanga ennyo baziri engeri gy'amasomero gaali gabuzaayo ennaku okubeera ate mutufa ababodaboda oli abalina abaana bagendagendawa kiba kiyambako omuntu okwefuuka nomanya nti bwenna ntandise kati mu nnaku enkaaga ezitajja mu maaso ngaavuga n'abaana mbebuzaayo ebitwala. Abalala abakakkalabya emirimu gyabwe nabo beebaziza omukulembeze w'eggwanga okubaggula naye nabo bagamba nti pulezidenti essaawa za kafyu yeetaaga azitunulemu olwo n'emirimu gyabwe gibadde gizze emabega gisobola okugenda mu maaso. Tema mpenda ng'abakulembeze okusobola okulaba nti abantu baffe bagoberera amateeka okusobola okulaba nti tebagamenya temukuddayo mu muggalo gwe twavuddemu. So nkubiriza abavuzi ba bodaboda bonna tugoberera amateeka. COVID is there to stay. Naye obanga tetunoonyeza engeri gyakulaba nga tuyambamu abantu baffe then tetulina kyetugenda kukola. Amazima gali nti waliwo abantu abali mu gavumenti abataagala COVID nagwewo ekyo twagala tukyogere lumwe nti bo balina kibayisaawo. Nga bano bakyajaganya kyokka balabuddwa obutava ku biragiro bya pulezidenti ng'okusinziira ku minisita wa Kampala Ajatimisa Kabanda agamba nti ekyokuddiriza ku muggalo kyagendereddwamu kutaasa abantu ababadde mu mbeera enzibu ng'onaasabye n'abakuumaddembe okuyisa obulungi bannayuganda. We are going to open their face in a first manner. We are going to talk to them, we are going to teach them, we are going to meet them. To landlords together with, because there are some other issues which you cannot talk about right now. The traders and the landlords, they have issues. Minister Kabanda era yongedde okutangaza ku kyabakolera ku mbalaza n'abatembeeyi mu kikuubo nga bwe baweereddwa olw'okwewala omujjuzo. Naye nga tugamba nti tujje abantu bonna abakolera ku mbalaza, abakolera mu nkuubo, bonna ababaddewo nga abatasobola kutambula bulungi kubanga abantu abangi ennyo awamu oba bali akafukunya mujja kumanya nti basobola okutukola ki okutulwaza. N'ab'entambula z'olukale ko n'ababodaboda minisita Kabanda abasabye obutava ku biragiro bya pulezidenti. Ateekwa okuba nga yambadde masiki nga tajambadde bulungi nga ffe bwe tuzambadde wano nga ne mwe muzambadde
era n'abatasobodde tugenda kukolagana wamu ebibiina ebitwala bodabodas associations zibeere nga zituyambako okulaba tuteeka kino mu nkola. Matias Sekanjako ne Stephen tumusiime be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ne wano kafi waffe wasaaweemu kati ne tulaga nti n'abantu tubatiisiza nnyo ne sente zo zibadde bagaba abantu ate wandikuzeemu eddagala ligema abantu